and the head of supply chain. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno sabbiiti ewedde ekitongole ki UEDCL kyatandika emirimu gyakyo mu butongole egy'okuddukanya ebyamasannyalaze mu ggwanga okuva ku kitongole kiwumeme. Okuva ekitongole kino bwe kyakwata engabo kitegeezezza nti kifubye okukakasa nti bannayuganda tebafuna kutaataaganyizibwa. Kye twasooka okufuba okulabako nti abantu basobola okugula kye tuyita tokeni zaabwe amasannyalaze era okuva nga lumu kusaawa mukaaga gw'ekiro ebyuma byaffe kwebiri bikola bulungi era abantu bagula amasannyalaze nga terikalubirizibwa konna. Okusoomoozebwa kwe basanze kwe kw'okutereza zi transformer ezasangibwa nga zaafa dda wabula nga nakyo bakikutte kannabwala. Transformers 13 zaali nga ziri 40 ng'ezimu zimaze wiiki 2 wiiki 3 nga tezikola era nga abantu bali mu nzikiza era ku Lwokuna n'Okwookutaano wiiki ewedde zonna twazifulumya mu stores zaffe era abayinginias bali eyo mu bitundu bazizaako. Tusuubira nti wiiki eno ginaggwerako zonna nga tumaze okuzitereeza. Bano era bategeezezza nga bwe bali mu kaweefube w'okulaba nga batereeza zi layini z'amasannyalaze ezaasangibwa nga teziri ku mutindo ogulambikibwa nga kino kyakutwala akaseera. Tusigale n'omulimu ogw'okutereeza layini eziri overloaded oba ezituuse ku ntikko yaazo mu tutandikira okukola investment mu ebyo bitundu ne substation ogwo mutendera ogenda tolako akabanga mu mwaka nga gumu. Akulira ekitongole kino awanjagidde bannayuganda okuba abagumiikiriza olw'okutataaganyizibwa kw'okuvaako kw'amasannyalaze mu kaweefube w'okutereeza empeereza. Era tujja kuba nga tubategeeza ekitundu kye tugenda okuggyako okusobola okutereeza embeera n'okwongeza ku bungi bw'amasannyalaze abantu bye bafuna. Era babagumizza obutaba na kutya kuba tebajja kwejjusa. Twagala okutuuka ku kiseera myaka 5 egiggwerako nga tusemberedde embeera gye tuyita mu lulimi oluzungu smart grid nti network eri modern nga bw'olaba smartphone yo bw'okolagana nayo ne network bwe twagala okukituusa ku mulembe ogwo. Ekitongole ki UEDCL kyaddira Wumeme mu bigere oluvannyuma lw'emyaka 2 Wumeme gye yali mu mitambo gy'amasannyalaze mu ggwanga ng'endagaano y'abano teyaddizibwa buggya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.